Nyakuba Lord Mayor Ronald Balimwezo Nsubuga ng'ali wamu n'abavuganya ku bifo eby'obwa kansala mu division y'e Makindye ku kadi ya NUP batalaze ebitundu bya division eno ebyenjawulo mu ngeri eyanjukunju nga bagenda bakubakuba ku bantu okubawa akalulu. Meya simulabangako wano naye sebo kolinye wano tewali kirala akalulu kakuwadde nze John Dia nanyini kifo kino bwe ngamba mbangambye Sajjawo yali so bano bagambe tebatumanyi babuulire batumanyi bano mwete mututegeera kiwafu boys experience Oja Yesebo ndane tukide Bannamakindye balaze obwennyamivu olw'ekizibu kya kasasiro omubeera n'embwenfu nga bagamba nti baludde n'ekizibu kino era ne balaga okutya ku ndwadde ezisibuka ku buligo eziyinza okuva ku mbeera eno. Kikulu nnyo wano mu kitundu kyange kibonyaabonya abantu era wootunula olaba ebifuluusi bya kasasiro wali ku kkubo biraba babitaddeko naye ng'ate tuli ku main ekyo nakyo kizibu kinene njagala okuba nga nkola kyaffe etaaga inginiya ebyamateeka bijja mu kkooti bwe tubanga ddala ng'ekibuga kyaffe kyanyaddemu amazzi nga gwe munnamateeka olina kuwolereza eri bino byetaaga ababitegeera tusonyiwe mubakama baffe ebyakyuseemu olaba mbuleera teekawo nti esizoni eno yankuba tubaddeyo eyo nga mu nkuba naye nga tulaba kasasiro bw'abayisa ng'agasseemu amazzi embwa zifiiridde ku makubo naye tubakakasa nti olwaleero entandikwa y'obuyonjo mu Makindye mu Kampala Injero egenda kubanga waggulu naye temuteeka kasasiro ku makubo. Bannamakindye era boogedde n'ebibaluma ebirala bye baagala bikolebweko. tujjire mu kasasiro abantu emirimu abaana bafune emirimu abaana baffe basoma tebalina mirimu tetuyisibwa bulungi embeera gye tulimu mbiraba ebikubo bye tulimu bya ttaka senga line ekkubo nga yali meeya waffe senga kkole naye betuwa balyambuli ne bakola ki naffe tulina sindika waffe asobola otukolera ebirungi ate inginiya katonda tumusabe tumwesigamire kuba katonda yaleeta buli kimu tetumusaba busabi tuli bannaddiini tekiba nkisako obulungi nga kyagwanye mutuufu mutuwe nsaba katonda akusasire akuwe omukisa akuwe ebirungi kasasiro nzolede ndi mukugu mu kasasiro kasasiro sente empitirivu ziddawo kubanga kasasiro yena tugenda mujja mu bantu nga bavuka be bakola ku byalo Balimwezo ku nsonga ya kasasiro asuubizza okukozesa ekibiina Kibalimwezo Foundation okubaterayo emmotoka okuyoola kasasiro kyokka ng'abantu nabo abalabudde okukomya ekyokuyiwayiwa kasasiro naddala mu makubo. division zeetaaga obuyinza okubeera ne obusobozi okujja kasasiro mu bitundu byayo kiruma nnyo okuba nti ekkubo likoleddwa nga lirina kuyita mu bantu naye n'osanga mu kasasiro embwenfu zimaze bagambye kasasiro n'amazeewo emyezi 2 era womutunuulira olabira ddala nti aluddewo naye lino kkubo njagala okulabula abantu abayiwa wano kasasiro tegenda kuba amaanya ya nkoko. Ono asabye abantu okumulonda okulaba ng'akyusa ekifaananyi kya Kampala ng'ekibuga ekikulu kyokka ng'alaze obwetaavu okuddiza gavumenti ez'ebitundu obuyinza oba okwekolera ku nsonga zaazo. Ekitongole NGO enyambako mu kujja kasasiro mu bantu era saala ngenda kuwa directive kati saala nkudirectinga tandika okuleeta ebimotoka bijja kasasiro muki mu bantu otegera bulungi nnyo tina ebimotoka bya kasasiro fe tubimanaginga ku authority nedda kabiddeno wansi nti emotoka ne webafudde balina kujja ku authority nedda emisaala gy'abakozi nedda obutale nedda okuyonja nedda ensiri nedda okufiira ensiri emyala nedda enguudo z'ettaka nedda ng'olina wano kukuba naawe nyini obeerabirako ge makubo amabi. Kampala ng'ekibuga kyekivaamu ebitundu 720 ebyensimbi eziddukanya eggwanga naye tulina enguudo nga ku nguudo 2110 kilomita 165 zonna za ttaka. Kakati wembala njagala okukuza ekonomi ya Kampala nina okulaba nti enguudo zino zonna tuziteeka okukola. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.